Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amnon wanje nakwakira on program ite kinyamurungi program y'Islam live aha on TV West Studios on TV kanisa collaboration Hawa Salih Musa kandi zoba nyine mu Sheikh Umar Mchere mshomisa wa Shada Islamic Secondary School nakwakira se. Enyabo. Atarabantu salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bitu kama zintanjiri mwena abaruka kusale juma kampa mingu yabatambura kurunje mnonga abarwire nshasha nimwe kandi abafera ntugira ngo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nimwe bariyo ne batebeka nsama jenye tubendesa ebirungi byonka biterizo banebiro 24 okwezo kwa Rabiul Awal ninga shokwa kashatu omwaka 2026 omukalenda y'Islam kandi ikijongerizo banebiro 27 okwezo kwa mwenda omwaka 2024. Yes, so ntuye nimbagambira ngo mazima buri kimwe cyona Qur'ani kachigamba hoje mnonga haza na neshonga yerizoba ekagambirwaho nje munonga ntwenda kureba ekitinsa cyo mucyara omusilamu. Yes, ekitinsa cyo mucyara omudini y'Obusiramu akinji no shanga bamwe bagamba ngo abacyara basilamu ngo baciye nyuma abashija kebyo bingi ne babigamba konka kandi antwe nyenda kubagambira ngo edini y'Obusiramu ne ekitinsa munonga omucyara omusilamu. Yes, so munani wanje basa okutegamishana n'amatu obase kandi mazima kugira icyo wayiga on program weje shena kwakira omundi ogonde haza kankwasa kazindaro tushobore omucyara noha kandi Qur'an na hadithi nibe mukamba uchi. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Wakati baffe abatulaba sawa zino ku TV West. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atenderezebwa Allah subhanahu wa ta'ala ebyengera n'emirembe bikirire Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atujje ku juma wedde natutuusa ku jume no tusaba Allah byonna bye tukoleddemu tusaba jalla jalaluhu abikirize. Naam, hajati Hawa ngabo gambye omusomo gwaffe ogw'olwaleero bi idhnihi ta'ala gukwatagana ku kitiibwa ky'omukyala mu Busiraamu. Naam, nibo banga toli musiraamu oyinza okubeera nga olaba n'ofuna mu musomo guno ebintu ebiyinza okugasa oba oli awo n'oyingira obusiraamu eno oba ne bikugasa mu bulamu bwo. Naam, ekitiibwa omukyala ekisooka kyennyini omukyala yazaalibwa nga mukyala ayawukana ku musajja. Naam, omusajja aba musajja n'omukyala aba mukyala. Naye Rasulu sallallahu alayhi wa sallam nga tetunnagenda nnyo mu musomo munda mugwo Rasulu sallallahu alayhi wa sallama yatugamba nti ibn Adam ala alfitra, omwana Adamu azaalibwa ku buwumbwa bwa nzikiriza. Fa abawahu yuhawidanihi, abazadde be bamufuula okubeera kyali. Bamufuula okusinza amasanamu, bamukuza okusinza omuliro n'ebirala. Kati omukyala azaalibwa ku buwumbwa bwa Busiraamu oba ku buwumbwa bw'obukkiriza. Okukkiriza Katonda yoyo omukyala. Ate ekyokubiri nti omukyala yaani yoyo omukyala ategeera Katonda. Na yo omukyala ategeera Katonda, omukyala yeewa ekitiibwa, omukyala ategeera nti ndi mukyala. Kubanga abakyala bangi tategeera nti mukyala ate naakola ebyabasajja mu kifo kyaki kya kukola ebyabakyala. Naam, Qur'ani eyogera ki ku kitiibwa ky'omukyala? Naye nga tetunnagenda mu Qur'ani mu byawandiikibwa tusooke tugendeko Rasulu sallallahu alayhi wa sallam nabbi fe abasiraamu gwe tugoberera. Bannabbi bonna tubagoberera tubakkiriza naye amateeka tugagoberera ku ekitiibwa Nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yatulaga ekitiibwa ky'omukyala mu Busiraamu kusingira ddala mu ddiini yaffe. Mu Busiraamu buno omukyala yakolerera Obusiraamu buno gw'ompuliriza hajati ali yampuliriza sister wange tegeera nti Allah yawe ekitiibwa omukyala nti amukyala alina ettaffaali liyateeka ku Busiraamu. Liriwa bw'oba osomye ebyafaayo nga nabbi yakatumibwa sallallahu alayhi wa sallam
mu bantu be yakolako emirimu gya ddaawa okubaza eri Katonda bavwe ku ebyo bye basinza babeere n'empisa ez'obuntu mwalimu omukyala mu bakyala yamukkiriza mwalimu ayitibwa Sumaya. Omukyala oyo yabonerezebwa n'abantu abajeemu abantu abatatya Katonda n'atuuka okuttibwa era mu bantu ekyo kiraga kitiibwa ky'abakyala. Omuntu yasooka okuttibwa ngattibwa lwanzikiriza attibwa alage ekitiibwa ky'obukyala abakyala nti weebali Allah yabawa ekitiibwa kyabwe yali mukyala Sumaya. Sumaya radhiyallahu anha Allah amusiime. Ekyo kiraga ekitiibwa ky'omukyala nti omukyala wa kitiibwa mu busiraamu muno kubanga yasooka okufiirira obusiraamu mukyala. Kyokubiri bwe tudda ku maama waffe Khadija radhiyallahu anha maama first lady eno kusaidi y'obusiraamu oba gwe tugamba nti omukyala wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kati fwe abakkiriza eno kusaidi y'obusiraamu tumuyita maama waffe kubanga bakyala ba Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba maama babakkiriza. Kati omukyala oyo alina kye yasamba paati nnene n'okulaga ekitiibwa ky'abakyala nti omukyala oli wa kitiibwa maaso ga Allah yakolerera n'ayambako baawe Muhammadun sallallahu alaihi wasallam era omukyala yalina ssente mu byafaayo n'ateeka ettafaali ku busiraamu. Naam, Qur'an eyogera ki ku kitiibwa ky'abakyala? Soma suratul Hujurati ne sura nyingi ezogera ku kitiibwa ky'abakyala suratun Nisa ezo zonna naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'an ey'ekitiibwa ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa ila akhir al-aya. Wekitiibwa Allah alaga ekitiibwa ky'abakyala mu busiraamu muno. Kati ni bw'obeeyo nga toli musiraamu tegeera nti omukyala wa kitiibwa Allah yakimuwa. Allah agamba ya ayyuhan nas abange mu abantu. Kati eyo aya ebona ffenna naawe atali musiraamu yakuteekamu kubanga singa yali eyogera ku basiraamu bokka yandibadde agamba nti ya ayyuhal ladhina amanu. Naye gwotulaba ku TV eno omusiraamu n'atali musiraamu eno aya wagiyingiramu Allah n'agamba nti ya ayyuhannasu abange mu abantu mwenna inna khalaqnakum min dhakarin wa untha nabatonda nga mbajja mu musajja n'omukyala. Etegeeza nti ekitiibwa ky'omukyala ffenna mwe tuva omukyala bw'aba taliiwo ekitegeeza nti ensi teriiwo. Ekyo kiraga ekitiibwa ky'omukyala mu Islam. Khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Nembeera nga mbateekerawo ebika. Hajati hawo oli Munyankole oba oli Muganda nze ndi Musoga oli Mukiga oli Munyarwanda waja'alnakum qabaila nabateerawo shu'uba wa qabaila tribes n'amawanga. Lwaki Allah akikola ng'akijja mu mukyala? Naam, abantu bonna litaarafu mukolagane mwagalane. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Omuntu ategeera Allah, omuntu ategeera nga gwe omukyala omusomo gwaffe bw'otegeera nti oli mukyala n'okola ebyo Katonda by'ayagala gwe kennyini gwe omukyala omutuufu, omukyala alina valiyo mu ddiini ye. Eyo aya eraga ekitiibwa ky'abakyala mu busiraamu oba mu mbeera zaffe. Naam, waliwo aya bw'osoma surat al-Ahqaf aya ye15 era Allah atulaga wano nga atukoowoola n'agamba ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Abantu abatulaba bataata bange baganda bange Allah yatulagira tuyise bulungi abakyala tuyise bulungi ba maama ihsana bayise bulungi. Lwaki? hamalatuhu ummuhu kurhan wa wada'tuhu kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 aman. Allah subhanahu wa ta'ala alaga ekitiibwa ky'omukyala n'agamba tuyise bulungi ba maama. Lwaki tubayisa
bulungi kubanga maama ono Allah mwayisa gwe gw'omugagga gwe alina amaanyi gw'ow'ekiwago maama mwewayita Allah mweyayisiza obeewo era Allah wagambira wawasaina al insana biwalidaihi gw'omuntu atulaba n'oyo n'atatulaba Allah yatulagira tubeere nga tuyisa bulungi bamaama ekye bamaama babeera bakyala lwaki hamalatuhu ummuhu korohan maama Allah mu lubuto yamutikka kwegamba omutaata wabeera nga maama ali lubuto luzito ku buzito maama afuna obuzibu buzito ku buzibu bannaye Hajjati Hawa omukyala ali olubuto nga lukulu lukuze wallahi musaasire kubanga olabira ddala nga asitudde obuzito asitudde kwegamba teyeewulira naye ebyo ebizibu byonna maama kuzaala mwana kati Allah n'atugamba nti omukyala oyo muwe ekitiibwa maama oyo muwe ekitiibwa kubanga mu kuyita kwayitamu okuzaala kuba buzito bwereere naye ekyennaku mulimu abaana n'abantu abakulu abazadde tebabawa bitiibwa wallahi maama muwe ekitiibwa omukyala muwe ekitiibwa ne mukyala wo abasajja ku saidi yaffe y'abasajja eri abasajja nga tebawa bakyala baabwe bitiibwa abasajja abatawa bakyala baabwe bitiibwa muvudde ku Qur'ani muvudde ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala eri abasajja omusajja n'ofuna omukyala omwana w'abandi n'omuleeta waka n'otandika kutuntuza akozeemu ensobi ntono n'olabira ddala ng'akoze kinene n'omusalako okumuyamba n'omusalako obuyambi bwonna oba towadde mukyala kitiibwa nabwe kityo Allah subhanahu wa ta'ala atugamba bamaama bakyala baffe tubawe ebitiibwa kubanga Allah ye yabawa ebitiibwa si ffe ng'abawalimu oba bapasita mu nzikiriza endala oba bafaaza nti be batugamba nti tuwe abakyala ebitiibwa naamu abo abaweereza ba Katonda ffe basheekhe tuyitira mu Qur'an nga Allah ye yagamba tuwe abakyala ebitiibwa mu Qur'an Hajjati Hawa abakyala babitiibwa edda omukyala bwe yafiirwanga bbaawe ng'alise ebyobugagga ab'effamire tebaawanga ku mukyala bya bugagga bya bbaawe kati ne babeera nga bagabira abaana b'obulenzi bokka ab'effamire beegabira naye ng'omukyala tebamuwadde ku haki tebamuwadde ku bya bugagga bya bbaawe Allah yayingira mu nsonga eyo abakyala Mungu yayingira mu nsonga yammwe ne mukufa baawo bw'aba afudde ekitiibwa ky'omukyala baawo bw'aba afudde Allah ye yakuwa omugabo mu Qur'ani Suratu Nisa eyo sura eyogera ku bakyala era mukiraga nti ekitiibwa ky'abakyala Allah yakibawa mu Qur'ani kubateera mu Suratu Nisa eyo Allah we yali agaba omugabo abatawa abakyala bammwe ku by'obugagga oluusi famire zituula omukyala ne bamugoba naam vawano tolina kyabugagga baawe yafa tolina kyofuna wano naye ffe Qur'ani eyasibwa kuwa ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ewa abakyala ekitiibwa era baawe bw'aba afudde shariye ekola amateeka g'obusiraamu Qur'ani ekola era Allah agamba mu Suratu Nisa abakyali baali babeerabidde abaana b'obuwala nga tebabalaamu valiyo Allah n'abasitula n'agamba nti lirijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walinnisai nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa kigambo ekyo kiwulidde eri abaana b'obulenzi eri abasajja taata bw'aba afudde abaana b'obulenzi mulina omugabo gwammwe Allah gwe yabawa mu Qur'ani kati abaali tebawa bakyala kitiibwa taata bw'aba afudde n'abaana b'obuwala Allah n'agamba walinnisai n'abakyala maama ayatuzaala alina haki okufuna ku maali ya bbaawe ekyo kitiibwa Allah yakibawa abaana b'obuwala balina omugabo gwabwe ku taata waabwe ku by'obugagga byalese ebyo byonna
biraga kitiibwa kya mukyala nti Allah subhanahu wa ta'ala yakibawa mu Qur'ani ey'ekitiibwa. Ate bwe tudda mu hadithi z'owekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetuzimalayo. Bamaama muli banene, bamaama ba hajati, bannaye abakyala muli ba kitiibwa, mutegeere ekitiibwa kyammwe. Owekitiibwa sallallahu alaihi wasallama atugamba mu bigambo bye eby'ebbeeyi n'atugamba nti ad-dunya mata'un. Edduniya eno abasajja omutulaba mmwe, edduniya eno Nabbi yagamba erina ebyokwewunda. Omuntu byabeera nabyo omutima gwe ne gutebenkera. Nabbi n'agamba nti wa khairu mata'i dunya almar'atu as-saliha. Naye ekyokwewunda omwana Adamu kyabeera nakyo mu nsi muno, obulamu bwe ne bweyagala n'afuna emirembe, kwe kufuna omukyala nga mulongoofu, omukyala alina eddiini. Kati Nabbi lwaki teyagamba nti wa khairu mata'i dunya al-aradi oba sayyara oba al-baiti, nti ekyokwewunda omuntu kyabeera nakyo bw'abeera n'emmotoka yeeyagala, bw'abeera n'ennyumba yeeyagala. Nabbi yagamba nti omuntu abeera Allah gwawadde omukyala omulongoofu, omukyala akutegeera, ojja kubeera n'emirembe era ojja kweyagala mu nsi muno. Kati Allah yaleeta omukyala ono nti yaleeta emirembe eri mu maka. Ekyo kitiibwa. Omukyala oleeta emirembe mu famire, omukyala omulongoofu oleeta baraka, emikisa mu famire. Omukyala omulongoofu abaana obakuza ku tarbiya ennungi. Nabwe ekityo abaddu ba Allah Nabbi atugamba nti abakyala tubawe ebitiibwa, kubanga Allah ye yabawa ebitiibwa mu busiraamu muno, mu Qur'ani ne mu ahadith Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabbi atugamba ebigambo bino ntera okubigambako oluusi gye ntambulira, gye nsomesa, naye olw'omusomo gwaffe guno era bikwata ku musomo guno. Nabbi yatugamba nti arba'atun mina saada, ebintu bina. Kigambo saada kwe kubeera ng'omuntu yeeyagala, omuntu okubeera obulungi. Nabbi yatugamba nti ebintu biri bina bw'obeera nabyo mu buwangaazi bwo mu nsi muno, emyaka gy'ogenda okuwangaala mu nsi muno, obulamu bwo buba bulungi. Ebintu bye bina n'agamba nti albaitun wasi'a. Atulaba taata oba maama, Nabbi agamba nti bw'obeera n'ennyumba, Hajati Hawa n'obeera n'ennyumba, ng'ennyumba eyo kwegamba ekweyagaza, abagenyi we bajja balina we basula, olina eddiiro, abaana bo balina we basula, olina wosula ne mukyalawo, ennyumba nga tebakuba nyumba yiyo. Nabbi yagamba nti bw'obeera n'ennyumba nga nnyumba ekweyagaza, obulamu bwo butebenkera. Olaba abantu otubeera ku mizigo, bannaye tuzaalira abaana ku mizigo, kituufu tubazaalirako, naye emizigo egyo tusabe Allah gye tutaase, kubanga si mirungi. Ekyokubiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti wal markabun jayyida. Saba Allah kuwe entambula, akuwe ku mmotoka. Hajati Hawa simanye olina emmotoka njagamba muko Musa weba oluwa omukyala wa kitiibwa mu busiraamu. Hajati Hawa wabadde n'emmotoka, muwe emmotoka omukyala wa kitiibwa okubeera n'emmotoka. Abakyala b'omulembe guno obalaba, ojje wano ku mulimu weevuga, ogenze mu kyalo weevuga, kikwanguyizaako emirimu. Ekyo Nabbi yagambye ekyokubiri omuntu kyasaba Allah kimuwe. Deni ekyokusatu Rasul sallallahu alaihi wasallam n'atugamba wal jarun swaliha, okubeera ne neighbor nga mulungi, mukolagana bulungi. Balaba banna wano mu mirimu, naam, okubeera ne neighbor wo gwe mukolagana naye mu mirimu, okubeera ne neighbor wo wazimba nga neighbor gw'oli naye okolagana naye, oba n'omugigo oba n'omworo okamukwatanyisa bwe kiri. Ate nga obusiraamu bwe butyo butusomesa nti tuteekeddwa okubeera ne ba neighbors, naawe okubeera omuntu mulamu eri ba neighbor bo. Deni ensonga y'okuna kyenjagadde mu musomo gwaffe,
ekitiibwa ky'omukyala rasulu n'atugamba nti omuntu kyabeera nakyo n'atebenkeza omutima gwe obulamu bwe ne bweyagala n'atugamba nti walmar'atu saliha okubeera n'omukyala nga atya Katonda nga mulongoofu obulamu bwe bweyagala. Hajjati Hawa ffe abafumbo abatulaba oyinza okuwasa omukyala wallahi ne tujja okunoonya riziki okunoonya kasente otobye naye oyinza okubeera weewaliikirira kuddayuka nogamba bannaye waka omukyala kati omukyala oyo bannaye abakyala Mungu yabawa ebitiibwa kati bw'abawa ebitiibwa mukiraga nga bw'ojja okugenda wansi awo mu bitiibwa byammwe olina okulaga bbaawe ekitiibwa era kiraga ekitiibwa kyo mu busiraamu ng'omukyala kubanga abakyala Allah yabatutondera yatutondera ffe basajja era nakyo ogwo omusomo gujja kubeerawo nga bwe tulabye ekitiibwa ky'abakyala mu busiraamu tujja kulaba ekitiibwa ky'abasajja mu busiraamu. Kati omukyala olina okulabirira bbaawo bulungi, olina okumakinga sure yadde mmwe mukola bbaawo wabeera waka olina okumakinga sure breakfast omutegekedde bulungi manya wano okola tikikakuyaho obuvunaanyizibwa naye obuvunaanyizibwa ekitiibwa kyammwe abakyala mukisudde wali obuvunaanyizibwa ne mubulekera bakozi. Si kibi okubeera n'omukozi waka naye omukyala kyova olaba abasajja abataliimu kwegamba banywefu ogenda okugiraba oti ng'omukozi akubbyeko omusajja mubiraba naye nga ggwe tewategeera kitiibwa kyo nti n'ekitiibwa ggwe okulabirira omusajja oba olina ekitiibwa mu busiraamu mu mbeera zaffe zonna. Nabwe kityo ebyo bigambo by'ekitiibwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bannayigwa okiraba otya Hajjati Hawa okugamba nti masha Allah omukyalo oyo bannayiwa kitiibwa olaba nga kwegamba tetunnagenda na mu Qur'ani naye gwe abantu okulaba enneeyisaayo weeyisa otya eri banneiba weeyisa otya eri abantu abakwetoolodde weeyisa otya mu makaago weeyisa otya eri abaana bo weeyisa otya eri abantu ba famire eri musajjawo ku mirimu ebyo byonna tegeera nti omukyala ekitiibwa ky'olina Allah ye yakikuwa Katonda ye yakikuwa oteekeddwa okukyewa okusigala mu kitiibwa kyo ekyo Allah kye yakola ki kye yakuwa. Okay, barakallahu fikum. Aninja mwana wanje wahura. So ekitinisa amazima edini y'obusiramu neha abakyala ekitinisa ky'amaanyi munonga kuri ntukimanya tukabire kandi ntukyesimisa munonga munonga akandi kunogira ngo abashiija boona ntibakimanya makabire nibatukwata nk'egira bwe kiri yes konka bamwe noshanga abakazi babo nibakwata kubi munonga you know nosanga bambi nga mbonyabonya namureba nkaki namutasya akiri muto wene mboke ibere lyemeri yaeza kumwihama abana bangahi wallahi oshange yamutwara nkakasasiro ekintu ekitali kirungi nakace amunani wanje nkiriza tubanze tuzeho kake mukahomero ntugaruka atakaruka. Warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amna manje na ukachirawe mukahumura ko deka tukumize muna program itinyamurungi program y'Obusiramu live aha om TV West Studios nchine mu Sheikh Umar Muchere omushomesa wa Shada Islamic Secondary School hazatiyo ntureba nshonga nkuru mnonga eyekitinisa cyo mucyara omudini y'Obusiramu yesitwale bango mucyara akahebwa kare ekitinisa cye so aine kuba natwazaje omungamba omundeba omuntambura omunjwara omumicwe yona mbone buri kimwe cyona omukazi ataine kugamba nagambisibwa ari kugambira higuru iraka yawe rine kuba niriyetu yes omuntu yakore nagira nte bambye guno mucyara w'ikitinisa cy'amanyo omucyara akuzire n'emicwe omucyara otebekine omudini y'Obusiramu yes. So mnano wanje leka tugumize mna program yitweje haza shena nekushabu tushobora omukyala ine kuba naye kwata habintu ki okureba ngo alabasa kutunga echana. Naam. Yes. Barakallahu fikum. Bakade bafa batulaba ti omukyala Allah yamuwe ekitiibwa mu Busiramu muno ate eddiini y'Obusiramu tubagamba nti esomesa n'abantu bonna kusaidi yaffe y'Obusiramu owekitiibwa sallallahu alayhi wasallam yatugamba hadithi eno gitegeere erimu ebintu bina omukyala bw'obiyeekwatako nabbi yatugamba
oyingira mu jjana mu mulyango gw'oyagala. Yaqulu sallallahu alayhi wa sallam idha sallat almar'atu khamsaha, bigambo biwulire biwulize bulungi. idha sallat almar'atu khamsaha wa samat shahraha wa ta'at zawjaha wa hafizat farjaha dakhala aljanna min ayyi bab shi'ti. Omukyala kusayidi yaffe eno ey'obusiraamu nti bw'osaala esswalaazo 5 esswalaazo 5 kubanga tusaala subuhi, dhuhuri, asiri, magharibi ne isha. Esswala ezo mpaji mu mpaji z'obuyisiraamu oba oyimirizaawo obusiraamu. Omukyala yenna bwe weekwata ku mpaji eyo n'osinza Katonda mu bukakafu bw'okumusinza, ekyokubiri wa ta'ati zawja wa swamati shahraha, mwezi gwa Ramadhaani bwe gutuuka ogw'okusiiba n'ogusiiba bulungi omukyala gw'otulaba. Ekyokusatu nabbi n'agamba wa ta'ati zawjaha. Ensonga eyo abakyala mugiteeke mu bracket mugitegeere, ejjana eyinza okulemaawo. Wa ta'ati zawjaha, n'ogondera bbaawo. Awo bangi abavaamu abakyala abatulaba wanje abavaamu okujjako Mungu basaasidde abakyala. Naye bw'ogondera bbaawo nabbi nga bwe yalagira omulabirira bulungi, kwegamba keya eri bbaawo ogimuwa mu bujjuvu. Ekyokuna n'atugamba nti wa hafizati farjaha, n'okuuma obwereere bwo ng'obukuumira bbaawo. Awo nawo abakyala ensonga tugitegeere, ng'obwereere bwo obukuumira bbaawo ate tobaliga. Naam, nabbi amaliriza ebintu ebyo mubirabye. Bw'osaala esswalaazo 5 n'osiiba omwezi ogwa Ramadhaani n'obeera ng'ogondera bbaawo n'okuumwa obwereere bimaana n'okuuma ensaazo ng'omukyala. Nabbi amaliza hadisi n'atugamba nti omukyala Allah agenda kukulagira, Katonda agenda kukugamba nti mukyala gwe yingira mu mulyango gw'ejjana gw'oyagala, kubanga emiryango gy'ejjana eriyo VIPs. Tolowooza nti buli muntu eyakola omulimu omulungi nti ajja kuyingira bw'ayagala mu mulyango ogw'ebbeeyi. Eriyo ogw'abanene, naye Allah yategeka jjana n'ateekako omulyango abakyala abaali ku nsi kuno nga babitiibwa. Naam, nga bwe tulabye Mungu agenda kukugamba nti yingira mu mulyango gw'oyagala kujejjana. Ekyo kitiibwa kya mukyala. Kati omukyala gwe ebyo olina okwekwata ku byolina okukola n'ebirala okwongera ku ebyo. Okubeera ng'olabirira bakadde babakuzaala obulungi. Wallahi Hajati Hawa eriyo baganda baffe ne basista baffe twalekayo bakadde baffe mu byalo eyo n'otategeera nti maama yatoba naawe. Maama yeerekereza byeyeerekereza n'akuweerera primary, secondary n'ogenda ku university n'ofuna omulimo n'ojja mu kibuga ne weerabira maama. Nitwerabira ba maama baffe. Abamwe noshanga ne bakora ku basindikiro bw'ijukuru. Mama yakuweereza kwegamba ne mukambuwala ne ku masimu. Maama yakutuusa ku ekyo kyoliko. Maama sente ozikozesa otya ni bw'abanga azikwatanga bw'ayagala. Kubanga nabbi yatugamba mu bazadde abazadde bwe kiba nti Hajati Hawa olina wootereka sente oba olina edduuka, nabbi yagamba nti omuzadde bw'aba nkyakutte toddamu. Maama aze ku dduuka agamba nti owaayi Hajati Hawa mpa shariya eyo ng'otunda shariya, toddamu. Ne taata ne kanzu naye ate maama ate tuli ku mubakyala ekitiibwa ky'abakyala ate naawe wennyini ogambye ate taata, naye nabbi ate yasukkulumya abakyala ku taata yadde nga taata tumuwa ekitiibwa. Hadisi egambye etya? Hadisi ya Abu Huraira. Hadisi ogisanga mu Imaamu Muslimu mu kitabo kya Imaamu Muslimu abasoma ebitabo ebyo ne Imaamu al-Bukhari. Imaamu Muslimu hadisi ya 2548 ate bwe oyijjagadde mu Bukhari hadisi ya 5971 ojja kugisangawo. An Abi Hurairata radiyallahu anhu qala jaa rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa qala
man ahaqqu nnasi bihusni sahabati nabbi nzize mu maaso go abantu nina bangi famire nina ab'emikwano naye muntu ki gwe mba nsooka mu mutima gwange gwensinga okwaga gwenkolera byonna weeba nku gwe mba nsookerako nabbi n'agamba nti ummuka maama wo alla ekyo kiraga ekitiibwa ky'abakyala mu busiraamu kiraga ekitiibwa kya maama yagamba nti ummuka maama wo gwoba osookerako kolera ebirungi byonna naam ate nga bazadde bali babiri taata nani ne maama naye nabbi yagamba ummuka sookera ku maama wo n'agamba nti thumma man nabbi oyo maama mutegedde muntu ki omulala gwe mba nkolera omulimu omulungi nabbi n'addamu omulundi ogwokubiri n'agamba ummuka maama wo Sahaba n'agamba nti mutegedde nabbi n'amubuuza ogwokusatu kiraga mmwe ekitiibwa ky'abakyala n'agamba nti ummuka maama wo kitegeeza ki omulundi ogwokuna yamugamba nti nabbi ntegedde emirundi esatu ngamba maama nabbi n'amugamba nti gwoyagadde oluvannyuma n'agamba thumma man kati nzizeeko ani nabbi ogwokuna n'agamba nti thumma abuki taata kitegeeza ki bw'ogenda mu kyalo kano kammwe abaana bataata tebakawulira bw'ogenda mu kyalo olina ebirabo by'otwalidde maama ne taata bibawe maama bw'oba omusiibula yingirako mu kisenge maama osooka omutereeze mu kisenge eyo kati wano mu ddiiro wano obawe bombi maama ne taata taata riziki eno maama nzizeeyo bwe bakuwerekera wano girako mu mpola maama omwongere ye hadisi maama muwe omwongere emirundi esatu taata omuwe gumu tetugamba nti taata muwe gumu naye nabbi yali atulaga ekitiibwa ky'omukyala mu busiraamu nabwe kityo omukyala bye weekwatako okubeera ng'okola emirimu emirungi basisita bange mulabirire bazadde bammwe bulungi n'okusingira ddala maama yakuyonsa emyezi 9 emyaka 2 yakulinda emyezi 9 okuyonsa emyaka egi 2 ng'oli ku mmere ya maama kati maama akulaga ekitiibwa obusiraamu butulaga ekitiibwa nti tubawe ekitiibwa kubanga Allah mwe yayisiza ffe okubeera muki mu nsi muno. Okay, barakallahu fikum ninja mwana wanje wahura mazima ebintu ebi ni bikuru munonga twareba ngo hadithe emwene egirango omukyala wabano yinda ejjana you know aha kiro ky'emperu wano yenda kutora namwe ejjana yo neyo omulyango gw'ejjana ogw'okuyinda noba oyina okukola ebintu ebi omunsi omu atwareba ngo ekyokubanza oyina kwemerezaho eswala 5 oyina okufayo munonga okemerezaho eswala 5 ekyakabiri okwezi kwa Ramadhan kwahika okokusiiba oyina kufayo munonga osiibe waba otiine enshonga yona aza ekyakashatu oyina kufayo munonga okha omushaija wawe ekitiinisa omushaija wawe muhe ekitiinisa mukorere ebyo oyina okukora ekikiriza obuvunaanyizibwa bwawe ebyo byona nibiza kuyamba akutunga ejjana eri kukirayo obulungi ekindi twareba ngo oyine kwekuuma kurungi otakayegabangura otakaza omubushambani okukuuma ensaazo naye manye kiri bakyali ennaku abakazi batabuse naye oluusi n'abasajja konka kandi manye kandi ojja ne bashamba nabo kufukusi abashaija nibo bari kubashamba era ojja kutegekayo omusomo gw'abasajja muvuddeko obutabanguko bamaama bano okutebenguka naye ng'ate babandi badde balungi yes tinyanga hariho enshonga konka zigumire zigumire shey abamwe nangu barijje konka obushambani kama bubiro obushambani obwenzi already you are married konka kandi oliyo nojungo kunakuri si kirungi munonga nova otashine ekitiinisa nakaki yes shey turiyo tuza kuhendera akire kagenderera so nanyenda otugambire n'ibintu kye biri kwihaho ekitiinisa omukyala ekisooka naam barakallahu fik bannaye ekitiibwa tulabye ekitiibwa Allah yakikuwa omukyala naawe kyewe naye waliwo ebintu ebikujjako ekitiibwa ebintu ebikujjako ekitiibwa ekisooka kyennyini gwe butekkiririzaamu na butategeera nti Allah yakuwa ekitiibwa
kasita ekintu ekyo kikuvaamu n'otategeera nti omukyala Katonda yampa ekitiibwa ng'omukyala nteekeddwa okukyewa okwekkiririzaamu kati bw'obanga tewekkiririzaamu mu nzikirizayo tegeera nti ekitiibwa ky'abakyala kijja kukuvaako ensonga y'okubiri butasoma nzikirizayo obutashoma ddiini yawe obutasoma ddiini yo kubanga buli lw'osoma eddiini eno ekuwa ekitiibwa n'osigala ng'oli wa kitiibwa abakyala bangi era mulimu abakyala bambi abafuddeyo okusoma eddiini yaabwe kati mu kusoma eddiini si kusoma bintu birala wabula okusoma kubanga eddiini ekiyitibwa eddiini naamwe amateeka wegali naye empisa nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama innama bu'ithtu liutammima makarimi al-akhlaqi nze nabbi natumibwa kujja kusomesa mpisa nnungi kati omukyala buli lw'obanga empisa tozeewadde tubeere ba mpisa naye buli lw'ojjamu empisa ezo n'okola gw'ovuma abantu na muntu gw'obeera mu ntalo gw'oyawula amaka g'abantu olugambo otambuza olujja mu nnyumba yo ate nno abantu abo oluusi ewuwe mu maka aba atebenkedde n'ebbaawe naye olw'okusiiwuuka empisa najja n'atabula amaka g'abantu annamiima haramu olugambo luli haramu kati tubeere n'empisa obulogi abamwe emindi omuntu n'afuuwa emindi ya mitwe 8 bano abakyala abafuuwa emindi ng'oyagala olabye hajati hawa ayambadde olugoye omutima ne guzimba olabye ono azimbye ennyumba omutima ne guzimba ono alina kapoloti kaguze n'ogulira ng'ofa abakyala tuveemu emitima emikyamu tubeere n'empisa naye bw'obanga empisa tolina ekitiibwa ky'abakyala ekitiibwa ky'omukyala kigenda kukuvaako kubanga omuntu okubeeraawo era oyinza okuba nga n'ekyalo kikumanyi ani atambadde oyo atamumanyi bwaba tebamugamba ani atambadde oyo atamumanyi okiraba kati ekitiibwa ne kikuvaamu abakyala n'obeera nga olina mulimu ebitatambudde bulungi n'ebbaawo mu kisenge oba mu nnyumba n'ofuluma waka n'obitwala ku mulimu n'obitwala mu mawulire n'obitwala mu republiki ku mitimbagano naye ng'ebintu obadde mukyala gwe na musajja wo abantu bonna ne babitegeera ekitiibwa kyo kigenda kuyuyika nga ggwe ebyama by'ekisenge bibeere bya kisenge eby'obufumbo bibeere bya bufumbo omukyala buli lw'ositula ebyama ebyo n'obijja mu nnyumba n'obitwala wabweru tegeera nti ekiti ate olowooza nti oli kulumya musajja naye gwe ekitiibwa kyo kigenda kuyuyika nabwe ekityo empisa tubeere n'empisa ekyokusatu ekireesedde abantu ebitiibwa byabwe okubeera nga biyuyika eby'abakyala butasoma tukyogeddeko butasoma kubanga rasulu sallallahu alaihi wasallam yatugamba tusome obeereko n'eyirimu yatugamba tusome yirimu y'eddiini tusome n'ey'ensi omukyala buli lwasoma eddiini n'agitegeera abeeramu ensa kwegamba buli lwagenda okukola ekintu ekikyamu ajjukira nakomawo buli lwagenda okuba nga waliwo ensobi gyagenda okukola ajjukira nakomawo Katonda agamba atya ku nsonga eno nabbi agamba atya ku nsonga eno n'abeera nga akomawo naye bw'oba tosomye eddiini bw'oba tosomye ensi ekitiibwa kigenze kuyuyika nabwe ekityo tubeere ekitiibwa kyaffe abakyala mubeere n'ebitiibwa byammwe ekisooka mubeere okusingira ddala tutye Allah omukyala atya Katonda byonna kati olaba eswala yanyo omukyala hadisi gye tuva okusoma nti okwekwata kusala okusaala eswala sorry Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati omukyala wekwata ku swala zo 5 Allah yagamba mu Qur'ani kati omukyala atidde Katonda agamba nti inna swalata tanha anil fahsha'i wal munkari
eswala eno buli lwogyekwatako obe kumpi ne Katonda kati eswala eno nekuziyiza okukola ebikyamu n'okugwa mu nsobi nabwe ekityo abakyala tusome eddiini yaffe tusome ensi yaffe bwe tuba tetusomye ekyo kireeta abakyala ekitiibwa okuyiyika ekyokubiri tubeere n'empisa bannaye Hajati Hawa ba Hajati abatulaba abakyala mwenna omutulaba ku TV eno tubeere n'empisa abo kuba shinoza namnonga social media mwene katwizire ebintu kuba bana abakazi bawemula asa abamushija no basa kugira nti obakale kachire hakire konkomukazi yana social media era waliwo yatuleetera TikTok sitera nno nakukibeerako nnyo TikTok la ilaha illa oyinza okubikula omwana n'ayogera ekigambo nga kyenkana rumweno ekyobuwemu abakyala naye abakyala wallahi mukuza abaana mu nkuza tarbiya ennungi era ekyo nakyo kiyiwa ekitiibwa ky'abakyala bamaama bwe mukuza abaana bammwe ab'obuwala kubanga tuli ku kitiibwa ky'abakyala bwe mukuza abaana bammwe ab'obuwala nga temubalabiridde bulungi tebagenda kubeera na kitiibwa mu maaso mu future tebajja kubeera na kitiibwa wallahi nabadde ku mutimbagano nga wolaba TikTok oyo waliwo omwana yabadde bukunya yali ku social media bali babiri ku social media naye ngo olaga bwererebwa ku social media ako nogenda gira abantu bine abazire anti nze mu butuufu nga bw'okyebuuza nange bwenkyebuuza omuntu oyo alina abamuzaala omwana omuwala n'obeera ng'obeera mu kamera ati abamwe batangire kugayo naga openly atawona n'enamba bwekiri ate olowooza nti oli kulaga kitiibwa kyo naye oba weekyobodde ekisooka mmwe Hajati Hawa nga bwe mwambala bwe mutyo omukyalo w'ekitiibwa alina kwambala bulungi alina kukuuma bwereere bwe nga tabulyolesalose mu republic naye mwene mugenda ku social media ate ekyo kigenda kubeerawo myaka na myaka kubanga social media bw'oteekawo n'omwana wo gw'ozaala n'omuzzukulu agenda kubiraba kati social media bamaama bange basista bange abakyala mubeere nga mukozesa social media bulungi mukuume ekitiibwa kyammwe eky'abakyala wallahi buli lwobeera nga teweeyambudde ekitiibwa oba okiyiyi kati okukuza abaana tarbiya tukuze abaana mu tarbiya ennungi tukuze abaana mu ddiini nga tubateeka mu Katonda omwana alina eddiini tasobola kugenda ku social media neyeeyambula tekisoboka nabwe kityo basista bange bamaama bange tukuze abaana baffe mu nkuza ennungi ekyo nakyo bwe tuba tetubakuzizza mu nkuza ennungi tegeera nti ekitiibwa ky'omukyala kigenze kuyuyika era kigenze kuvaawo naam okay barakallahu fikum ninjamuna nanje wahura mazima abakyala twine kukuuma ebitinisa bitu mureke tufe munonga okuma ekitenisa abakuba abamwe nohurira nti aho guno mulembe gwa .com toka tutebeze ye buli mulembe ayagala atambule nago oba nikyo kirungi oba nkibi we nalemerawo nyine kutambula n'omulembe umulembe otambula nago naye tulina okutambula nga Katonda bwe yateeka mu nsi muno yatusaako amateeka tetulinga bisolo ogende woyagala okole kyoyagala tulina amateeka Katonda ge yassa ku bannabbi abatumwa gonna tubeere nga tugateeka mu nkola omukyalo ojja kusigala ng'oli wa kitiibwa naye buli lwogamba ng'okyewadde empisa Hajati Hawa ngambye abakyala empisa zino ziraga omuntu nti wa kitiibwa ate bw'oba tolina mpisa mu mbeera zo zonna ziyuwa ekitiibwa kyo kyonna nabwe kityo abakyala bamaama tubakubiriza basista baffe tubakubiriza beere balungi eri society eri bazadde abatuzaala eri abantu betukoleramu baba mmwe omukyalo osigale ng'oli wa kitiibwa mu kitiibwa kyo naye omukyala omuyombiyombi omukyala omulogo omukyala omutima omuvumi oli alina kyafunye ensaalo ne zikukwata ebyo byonna
byonna tulina okubireka okubisigaza ekitiibwa kyaffe ng'abakyala. Okay, barakallahu fikum amnono wanje program yetu niko ya genetio kamba mye mazima hine kiwayiga muchango munonga abakyala tufuye munonga okukuma ekitinisa kyetu tubase kuba abantu barungi munongo mu nsomo na ahera twaza kubendeza okorera kurungi nasikira ndaho wasali musa kana nyinemu Sheikh Umar Mchere wa Shahada Islamic Secondary School owe turi kureba hakitinisa cyo mucyara twaza kubendeza kurara kurungi wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.